Mu bimu ku bintu ebigenda bibula ku bannayuganda bye bitereke n'ebyafaayo. Uganda kigambo heritage tetukiwadde nnyo kyanya, oba oliawo gavumenti n'ebitongole ebyenjawulo tebifuddeeyo nnyo ku kintu kino. Abantu ba Ssekinnoomu nga Muzungu David Kadongo Kamu music analyst kwe kuvaayo ne tuba nga tulwanirira ekisaawe kyaffe ekya Kadongo Kamu nga tukuuma n'okunoonya ebyo ebyaliwo ebyaffe ebyakola ekisaawe kino. Kale olunaku olwaleero nzize n'olutambi lwa Livingstone Kasozi. Kyemmanyi mu ntambi za Livingstone Kasozi zonna zaalina luno olutambi lubadde teruliimu era nga terwogerwako. Luyitibwa Tusekera mu Maziga. Tusekera mu Maziga lwayimbibwa the highest distinguished Dr. Livingstone Kasozi. Dr. Livingstone Kasozi Junior oluyimba luno oba olutambi luno yalufulumya 1987. Lwe lutambi lwe ye ng'omuntu lwe yasooka okufulumya nga ali mu lukwata Gita Singers, kubanga anakugamba Livingstone Kasozi ne baalukwata Gita Singers. Weewaawo ku lutambi luno luliko ebintu biringa bisatu bye tugenda okubeera nga tunnyonnyoka, bisatu ku bina. Kuliko oluyimba lwe bayita lukwata Gita Singers, eyo yali original version eya anthem ya lukwata yafulumira kuno. Naye waakola Jessica Nababi n'ateekako n'agiddamu n'akola lukwata Gita Singers. Era abamu ku bayimbi be yayimba mu ku lutambi luno ate mu luli olwa Jessica Nababi terulimu. Element ey'okubiri kwe kuli Mukakitange, ekitundu ekisookera ddala. Mukakitange yamuyimba ebitundu bibiri. Yali ayimba mukyala wa kitaawe, omukyala gwagamba nti yamutulugunya n'okubanga amuleetera okubanga adduka mu maka agende ebukojja ekibuli ewa Nanzili Penina akulireeyo. Kati Mukakitange yamuteeka kuno n'amuyimba, yamuyimbako. Kati ekintu ekyokusatu kye tugenda okutunuulira, weetegereze bulungi oluyimba lwa Jessica Nababi 1988 lwagulibwa Nick Studios Alex Ngabayo. Kuliko oluyimba olwo lwa Nababi. Ayina we yakugambira nti we yagenda omwoyo gw'okulya egwamulinnya n'alinnya waawo akamotoka paka Mbiiko. Agenda okutuuka nga waliwo eyalaganyisizza okubanga asulayo, yasanga nakyala ali mu kufumba. We yayingira obudde tebwalwawo nga n'omukulu eyaweereza enva nga naye akola ki, nga naye atuuka. Yasanga Kasozi ali omwo n'amwegeka amaaso. Kumbe nakyala aleeta obuzibu, yali mu kinaabiro ng'anaaba. Kati nakyala waakomawo oli omwami we eyaweereza ebifumbwa n'amubuuza ono yaani. Omukyala Jessica Nababi kwe kumugamba nti munnanga ate nakugambako baawange oli Kasozi. Era Kasozi yali yamuyimbako mu luyimba olulala, kati lwe luyimba oluli ku luno baluyita Nalule. Nalule era yali ayimba Nalule Jessica. Kati zezo elements. Kasozi ebintu bye yayimba mu bulamu bwe ebisinga byali bintu ebitambulira mu bulamu bwe. Yali tatera kujja mboozi wabweru nga ayimba ebyo ebiri ku bulamu bwe. So lwe luno olutambi lwafulumya MC Dean Audio Studio Incorporation 1987. Jukira ekibiina kya lukwata Gita Singers kitondebwawo 1987 nga beekutula ku kibiina kya Kadongo Kamu Super Singers ekya mukadde waffe Matiya Luyima. Kale webatyo we baatuukeyo basooka ne bakola olutambi olwa mpanga okwafulumiranga ekiti kya mwogo. Abannayuganda tunyiikira okukola n'ennyimba endala oba tusaana kuyiga, naye yali okwo olwa Gondo olwa Moses Katende. Kale webatyo ne bakola. Kati ye Livingstone Kasozi mu luyimba mpanga yali akoona kitaawe, akoona kitaawe ku biri ebyalinga ezana. Kati waamala kwe kuleeta Moses Katende bingi nti yali munakatemba omutendeke, najja nazimba embeera y'omwana gwe batulugunya. Kati ye Cecilia naku najja n'ayambala ekyoli omukyala, najja n'ayambala ekyoli omukyala eyali atulugunya Kasozi. Kati Kasozi n'ayambala ekya kitaawe.
kati lwerwo olutambi ye Kasozi luno lwe lutambi lwe singo lwe yasookerako nga ali mu kibiina kya Lukwata Guitar Singers. Livingstone Kasozi kyetuyinza okujjukira ku lutambi luno nti kwafulumirako ennyimba nga abampalampa mu nveeko kwe ludda olusooka kwaliko ennyimba 7. Then tusekera mu maziga lwe lwatunda album lyali erinnya lya tape Lukwata Guitar Singers original version, ne kubeerako Ndi Mugumu ku side B, ne kubeerako Muka Kitange, Nalule ne Mwana Wange Ogenda. Wulirizaako oluyimba Mwana Wange Ogenda, ekyamazima buli muntu eyeetaaga okuba nga abuulirira omwana we, ekyamazima yandisanye akozeseeko oluyimba Mwana Wange Agenda. Omwana agenda okufumbirwa oba agenda okuwasa, oluyimba olwo lulungi. Kale bwe tutyo nsaba tugendeko mu luyimba lwa Jessica Nalule nalwo tuluwulireko. Kasozi lwe yawaana mwana muwala olwo ate embeera eyo nooneke mu mwaka gumu amuzeeko Jessica Nababi. Tugende bwe tuti. Mama teneno zegeyo narulera nabaya kumulwa ebintu yabasebeyi sele ninjawanumwa yokage tene kunyamatitiro makazibe banene n'abandi najalala bemale mubona nsigaze naruleka esibe zantegeze mwabo ezo ziwe narule wange namulire mulaba gangayosa nanja kabiri kamuzete Ayamagamba maweli, okujjako kanonya munyawa, ono nayagala lumbe mama, sibalika alutukulwaza, ddala nayagala lukabe Jessica, batange alutukulwaza. Okay, kale yoyo omukyala Jessica Nalule. Jessica Nalule ye mu paati tugwe yayita Jessica Nababi yafa 1992 yaziikibwa ali Ekunyu ew'omugenzi Yonasani Mbowa. Yonasani Mbowa afudde wano 2022 afudde nga nze yatwaliriza ye yalina nyini mayumba ago Jessica Nalule oba Nababi gye yabeeranga. Okay, bwatyo Jessica Nababi n'atugendako naye nga kyamukisa nti Livingstone Kasozi, Fred Mbalile Katete ne Hamani basudde bagenda okukubagiza. Tebasobola kuziika, baali bagenze safari naye nga bakomyewo bagenda ne bakubagiza. Okay, kale bantu bange katuwulirizeeko Lukwata Guitar Singers original version. Oluyimba lwa Lukwata Guitar Singers original version olwafuluma 1987 olwo mwe mu comparing n'olwo olwa 1988 olwafulumya ku Jessica Nababi. Kale luno katuluwulireko, nsaba mukkirize ennyongezeeko wano. Gatubuze mbibya
Okay, kale bantu bange yeyo lukwata Gita Singers original version 1987 yo era gwowulira arrangement ba Mukasa ate mweri tebaalimu wano yakulembeza Mukasa ate mweri eya 1988 abasinga gye mumanyi ye teyaliimu. Mukasa teyaliimu, Banuru Namusisi tebaalimu, Balugolobi tebaalimu. Kale eno wogiwulira yo eri mu ngoma ate eri teyalimu, eno erimu engoma eri teyalimu. Kale tugenda tulabeko n'oluyimba lwa Jessica Nalule olwa Jessica Nalule original version kubanga mu luyimba lwa Jessica Nababi akugamba nti we yatuuka ewa Jessica Nababi embiko ng'ayingidde yasanga musajja munne mu nnyumba nga atudde oli kazaala bulwa Nababi yali agenze kunaaba nti wakomawo n'amugamba nti oyo mwami wange owedda kubanga yali yamuyimbako kati lwe luno oluyimba lwe yali yamuyimbiramu ng'awaana mukwano gwe Jessica Nalule. Kale tugende mu maaso. Nze Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst nkugamba nti ngoberera ku Facebook, TikTok ne ku YouTube. Ku YouTube nkusaba emboozi zino zirabe ziwa obudde ate sharinga ne banno commentinga likinga ebyo bintu bitono nnyo nsuubira tebina kye bitujjako kati gwe wootabimpa wandisobodde gwe okubimpa kubanga gwe just ku commentinga ku likinga kulaba naye singa gwampa atuwa bino byembawa wandibadde obituwa gwe otuuka okunyimira ebyo. Kale tugende mu maaso tuwulire ne ku Jessica Nalule. Nze Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst naye nkugamba nti ennyimba osobola ozisanga ekasubi ku basooka kwa Vula Stage. Ennyimba ntunde ekyo kyo bangi kibayisa bubi naye nange nkimanyi olina bizinesi eyo gy'okola ng'omuntu omulala. Sisuubira nti bizinesi gy'okola ebintu ogaba bya bwerere. Bangi baagadde okulaga nti mikwano gyange naye nga si mikwano gyange lwakuba nti aze ng'ayagala music naye nga si mukwano gwange naye akimanyi. Kale katugende mu Jessica Nalule. Mama teneno tegeyo narulira ndabaya kumulwa ebintu by'abalebe sede n'injawanwa yokage tene kunamalitiro makazi bebanende n'abantu najagala bemale mubona nsigaze naruleka esite zantegeze mwabo ezo ziwe narule wange namulire mulaba kangayosa nanja kabiri kamuzete muntu wange olunaku olwaleero nzize tutunuulire olutambi oba oliawo oyinza okuba nga oli eyo naye nga towulirangako luyimba lwali lufulumiddeko weewaawo wadde ogoberedde ekisaawe kya Kadongo Kamo kino okumala ekiseera. Olutambi lwe luno wooba olutunuulidde bulungi oyo ye Livingstone Kasozi. Njagala abantu abali mu myaka eyo abaaliwo nga bakulu mu myaka gy'ekinaana mumbuulire olutambi luno oba walutegeerako lwe bayita tusekera amaziga. Livingstone Kasozi kwegamba yali Livingstone Kasozi mu luyimba luno okusinga yali alwesigamiza ku mbeera ensi gye yali etambulamu nga ensi oba oliawo etandise okwewunzika naye ng'agamba nti ebimuwadde weebityo naye ate ffe tusigala tuseka olw'ensi wetambula. Muganda wange oliyo otya? Kansuubire nti oli bulungi. Nze Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst nkwebaza okuba nga ongoberera ku mikutu gyange egy'enjawulo Facebook, TikTok ne YouTube nkusaba nti weerekereze olabe emboozi zenkuteerayo. Laba mboozi ku mboozi gigabane ne munno, likinga, commentinga. Ebintu bino bijja okulaga nti oba oliawo you appreciate what I do for you. Naye awatali ekyo muyinza okubeera nga oba oliawo tetutambula kyekimu. Naye mu kino olutambi luno 1987 abasinga tubadde nange kamwa koogera kati Livingstone Kasozi yakola oluyimba muka kitange
Part 1 nakugamba Mpanga nayo lwali lwa Livingstone Kasozi ng'akoona taata we, naye yasookera kukoona maama we oli omukyala zaawedde muka kitange. Yakola Part 1 ate mu 1988 n'akola Part 2. Gomanyi Part 2 kati kankulage Part 1 eriwa olwo addeko ne luli muka kitange yandiisa ennyama esiridde. Kale kanyongezeeko wano tukatwongeze. Okay, kale bantu bange oye Livingstone Kasozi ng'ayimba muka kitange ekitundu ekisookera ddala. Then mu 1989 ate azzeeko ekitundu kiri ekyokubiri. Jjukira yasooka n'ayimba Mpanga, kye kitundu ekyasooka yali akoona kitaawe, kati nazzaako luno muka kitange, kati era n'amuzaako ne Part 2. Luno simanyi bameka abali eyo nga mubadde mulumanyi, wobanga obadde olumanyi nsaba onteerewo nti nali nduwuliddeko oba mbadde ndumanyi. Kale woba olulina naawe nkakasa naye nza okuba nga nsibawo ssente nti oluyimba luno tolulina. Kati olutambi luno tusekera maziga lwegatta ku ntambi zino eza Livingstone Kasozi ezibadde zimanyiddwa. Kino nkibagamba nti olitakugambanga nti gundi yonna ngimanyi, buli olukya wabeerawo, waliwo ebimu ebyabula. Kati waliwo olutambi bazzukulu ba Gabunga n'abeera nzijjukirako oluyimba lwa Livingstone Kasozi omukazi omuggulu. Omukazi omuggulu kuliko The Best of Livingstone Kasozi, yakuŋŋaanya ennyimba ze ez'emabega zonna ezannyuma n'abeera nga at least buli ku lutambi ateekako oluyimba, ajjako oluyimba lumu n'akola The Best of Livingstone Kasozi, era yagenda ng'ateekako n'amaloboozi ge. Bwe ntyo bwe natandika n'ennyingira ekisa ky'okuyimba ddala ddala weebityo amaloboozi ago weegali ageetaaga osobola okuntuukirira n'oba ng'osobola okugafuna. Then ayina bwe ndiba nfudde 1996 n'abeera ne Dunia Weeraba 1996 lwe yasiibuza ensi, yeegatta ne banne Livingstone Kasozi, Hamani Basudde ne Prince Jopo Kafeero. Kwaliko essaawa y'omunaana olwo lwe lwamuleeta mu kisaa ky'okuyimba 1984 Kadongo Kamu Super Singers Kasajja and Sons Emporium ye yagula olutambi olwo. Gwe musika wange era olwo nalwo yalugatta ne bali aba Music Triangle, Hamani Basudde ne Prince Jopo Kafeero. Kandebere Mudondo lwe lumu ku lutambi, Kazimba Mulumuli, Mere Kipapula, Jessica Nababi olwo lwembadde nkugamba olwa 1988, Nkabira Mabujje 95. Okwo nno kwe kwali Neruli lwe yagamba ndabye n'olutwe bandoga basajja mivule, ndabye n'olutwe oluvannyuma lwa Umar Katumba okufa ne bakimutunuzaamu nti alabika ye yajjawo Umar Katumba, n'agamba ndabye n'olutwe kyenkoze n'ekyesikoze kyonna bagamba nze. Then ayina okuwola n'okubanja olugendo lwa Amerika. Olugendo lwa Amerika luno yalukola mu 1994. Jjukira baatambula bonna ne bagenda e Bulaaya, era we baakomawo Hamani Basudde yakuba byetwala be Bulaaya, Lord Fred Sebata yakuba ekijulo ky'e Bulaaya, kati ono yakola olugendo lwa Amerika. Lunoonyeeko naye ye okusinga mu luyimba luno amakanda yagatunuza ku bayimbi
yagatunuza ku bayimbi ng'abalaga ebirungi ebiri ebweru abayimbi bye bafuna nabo singa nti baba babikopye bye basobola okubanga bafuna. Then n'olutambi tusekera mu maziga ze zimu ku ntambi. Omanyiko entambi mmeka oba alubamu zimeka eza Livingstone Kasozi? Ennyimba omanyi mmeka? Kale gwe eyetaaga ebintu bino osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Villa Stage wenkolera emirimu gyange. Oluyimba nduterako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15, ku WhatsApp nduterako 10 ntandikira ku nnyimba za 15, naye siri monopoly. Osobola otryinga libraries zonna. Kati ezennyimba ezikubuze zojja nompa ssente nemba nga nange nsobola okubaawo. Kati gwe yeetaaga maziika bivulu biki osobola okujja ayagala okukola business nange kulangira ku page. Naawe osobola okubeera ng'ojja tubeere nga tukolagana. Kikaaya College and Vocational School bali wali ebulenga ku 7, abo bali ku byakusoma badde ne boarding arts ne sciences ne vocational weeri, era nga omwana owa ku Kikaaya College eri okugenda ku vocational tasasula ssente zino zasasula fees za wano ze zikola neeri. Twinex International bali wali ebulaga ku 7, bali ebulaga twalayo omwana bamubangule. Twinex International basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. St Michael Educational Center bali ekiwanga mukono, twala omwana oyo omutono oyo gwolaba paka ku kibiina kya musanvu kwe bakoma. Kati Plan B Records gwe omuyimbi ali eyo nga wandyetaze okubanga okola oluyimba, genda mu Plan B Records okwata oluyimba naawe oba oliawo ensi esobole okubanga ekutegeera. Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst.